ayinza obutagendayo engeri gye bagisimyemu entaje bagizimbyemu embeera y'obudde wano ekalisizo yamazidde kubanga etabuka ebintu bitandise okudda okubunaabwe bibino hambe kuletedde tamale mirundi kirabika siwa kuziikibwa olunaku olwaleero emizimu gyamazidde kubanga agituuza olukiiko nga bwene enkola yaffe akavidiyo kampeleka like mu mutima mulungi kabenga kasotambula katukere bonna yabandyagadde kumanya kweno information naddala abali kugoberera ensonga za tamale mirundi mpaka webanakola ki paka webana muzika tomanya waliwo abayinza okugoberera junior mpaka kozi tamale mirundi senior yagambye nti tamale mirundi junior yakola ki yagenda kubanga amusikira mu buli kimu ebisinga naddala bino ebintu bya media okubanga alwanira political parties ezenjawulo ku TV station nakola leero wenjogerera sawa zineno ebintu wali ekalisizo Masaka ebintu sebirungi kigambye okubanga embeera y'obudde yatandisita kubanga zibanga bagamba ntino kirabika omuzimu guganye oba eganye ntino entana gye badde bamusimidde entana gye yagamba ntino balina omusimire entana ya futi 15 wansi mutaka ate balina omuzika ng'akola ki ng'ayimiridde wano abewe ekikika bo bamazidde kubanga abasalewo ne bagamba nti ffe tugenda muzika we batyo wanakomawo bwe tugenda okukola ki bwe tugenda okubanga muzika ng'ayimiridde amadde bagamba nti katulwaki mulinda omuzimu okukoma bo okusumbuwa batabani be nga mukimanyi bulungi kino kyeyali ayagala ng'ayagala bamuzike ng'akola ki ng'ayimiridde ab'ekikawo basobodde kuba nga babigaana naye nga ab'ekyalo oba mikwano gye tamale minino gyakula nabo bo bagamba nti bagenda kuba nga bamuziika okuggyako ng'ayimiridde singenda kuba nkupiringa kana ka vidiyo olabe ntanayo bwe bagikoze nkomewo n'abanuutu balendooza mulaba wano wennyini wagenda okuba nga wagalamizibwa omukukunavu tamale mirundi siniya ku bijja by'abajjajjaabe wano wennyini ye abatuuze bali bakedde mwabadde baleeka amanya basinga entalama ya fuuti manya 15 ze sibimanyi bakoze bukimu nga bwekirina okubeera oza bukimu mukirengera nga bwekiri ogamulaba buli kimu nga bwekiri wano wagenda okuba nga wagalamizibwa omukukunavu tamale mirundi siniya era mukama katonda omwoyo gwe agulamuze ekisa natuuseewo dandoza bukimu kirala emikolo kigenda mu maaso bamaze okusima entaana yeeyo mwabe ebigambo byamwe mu bikendeezi ne social media naye nga mukama katonda alright ndananga togivuddeko awo bwennyininyini sigenda kubanga njagala nnyo kale okubanga mbajjubisa omukulu amanyikiddwa nga Joel Ssenyonyi olunaku olwaleero wali eri Canada avuddeyo ne yeebaza oba avuddeyo n'awaayo condolences ze eri famire ya Tamale mirundi senior avuddeyo n'agamba nti Tamale oyo fine yali abavuma naye nga at the same time yali abasisa batya yali abalwanira entalo ngenda kuba kuleetera pastor kakandi ebibi ne Tamale nabyo mu maaso awo bikabya Tamale mirundi banna ekitalo nnyo kitalo ddala ekya mukadde waffe Joseph Tamale mirundi ono abadde mukwano gwaffe oluusi tumukyalira nga alwadde ne Tamale yali muntu wanjawulo nga ne wobeera mukwano gwe oyinza omukyalira olwaleero nenja nakuyisaamu eggaali yoyo Tamale era twamwagalirayo bwe tutyo betubeera n'abantu ab'emikwano bangi ng'omanya nti ono ali bw'ati nga Tamale toyinza namubuulira kyama kubanga enkyajja kubeera ku live akyogere so olina okwegendereza by'omubuulira naye yagatta kinene nnyo by'eggwanga lyaffe ebyamawulire nali mawulire okumala emyaka 14 ekimu ku ebyo Tamale mirundi kyeyalemerako ennyo nga bannamawulire batandika okubanyigiriza yali pulezidenti w'amawulire edda abamuyinza okuba temubimanyi naye yali akulembera Uganda Journalists Association era n'alwanirira eddembe ly'abannamawulire nga bagezaako kubanyigiriza nti kakati mulina okubeera ne zidiguli mulina okukola ki ng'agamba kakati omubaka naye teyeetaaga kubeera na diguli yeetaaga kubeera na senior 6 lwaki munnamawulire agenda okukavaringa omubaka ye omulemerako kyalina okubeera ne diguli kugamba nga bakikola okugezaako okusindiikiriza abantu so yakola bingi ebyagatta ku ggwanga lyaffe tunakukwalira wamu ne family tetuli Uganda oba oli awo twali etabye mu kuziika kwena kineera bwe tunaddayo waka family tujja gituukirira tugikubagize naye nga
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Ne ngasula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu ne biba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Ajimiti nga banyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne mwandika ku papula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 ebyo nno nga tubitadde ku mabbali Ajimiti ayina kye yabagambye awo nga mulaba oyo yagamba takozesa bikola bya kilogo enamba yeri awo SMJ 1515 ataba Spurs 2012 ebali nnyo okuyamba kugenda e Canada namba yeri awo SMJ 66 owoso bakyalirako ku offices zaabwe wali mu kibuga ne babera nga bakuyambako ku nsonga z'ogenda e Canada bagamba n'oba olina kasente kahafu osobola okasasula n'obutuukayo n'obasasula ka balance kawe bo tebalina ki tebalina buzibu olunaku lwaleero abasingadde bampuza Wonderboy tolowooza nti no video tamale mirundi sinaje yavayo nagamba nti no Pastor Kakande amujanjabe namuwonya tino yireese obuzibu nga amujja kuddagala nengamba nti no bintu byasigenda kubanga ambyogera nnyo family ya tamale mirundi asini egenda kuvayo etukalifying oba etubulire kiki ekituufu ekyaliwo oba Pastor Kakande amusabira oba byali bulimba sokolabe. Kakande told me the years I have on us Pastor Kakande yambulire emyaka gye ngenda okumala ku nsi. That's why I'm doing Kakande told me that he had a vision from God. There's a person who needed help. This person needed help, but what still needed on us said, have you ever suffered? Kakande ayogera mpola nnyo. Kakande nengenda in the evening nangamba politely, are you suffering anything in your stomach? Politely, I said yes. What caused it? I was poisoned 5 times in a state house. How do you live? Told him, I'm living on expensive drugs from Nairobi. I live on expensive drugs from Nairobi. My son Ham has always been supporting me, buying these drugs. He told me that you cannot die when I'm still alive. And they are bent on killing people. Recently, they bought jammers from Iran. Have effectively dismantled the jammers. Kakande has cured me. I've been having a running stomach for 4 days ever since I met Kakande. When my doctors, my children are doctors, examined my stool, the poison is no longer there. That's why I'm drinking. Does he have that power to heal someone? I'm a living test.